kyabbeeyi nnyo okuba n'obulamu. Waliwo abatannaba kufa naye ng'obulamu tewali, babawanise magulu, abalala bali ku oxygeni, abalala balira mu bupiira, naye gwe kyayo okwata bukwasi n'onywa, eyo neema asiha, obulamu. Ekyengero ekyokubiri kwe kubeera ng'oli musiraamu. Okubeera ng'oli muki? Musiraamu. Waliwo akaseera rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, abantu bagenda okugamba nti singa twamanya ne tubeera baki? Basiraamu. Okubeera nga okuli ku kawuli la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah, ekyo nakyo kyengera mu byengera. Nolwekyo bannange tumwebaza Allah jalla jalaalu olw'ebyo, olw'obulamu bwakyatulekedde. Bangi babwegomba naye tebabukola ki? Nolwekyo atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa, tumusaba asse ebyengera n'okusaasira ku w'ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi arsalahu bilhuda wa dini alhaqi liyudhhirahu ala dini kullihi walau kariha alkafirun. Oyo Allah gwe yatusiimira omubaka we n'atutuusaako eddiini eno ey'obusiraamu. Tobeeranga mu kubuusabuusa kwonna, tobeeranga mu kwenda kuwaza, siina ssente, siina kino, siina kino, naye kasita oba oyina la ilaha illa Allah. Kubanga akaseera kagenda kujja abantu beegombe nti singa twamanya ne tubeera baki? Basiraamu, naye nga akaseera ako tekakyadda. Nolwekyo bannanga mmwe abali wano mwebaze Allah olw'ekyengera ky'obusiraamu kyetulina. Mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala fennanga bwe tuli wano. Tugezeeko kulluhum atihi yawma alqiyamatin fardan, buli muntu yenna akimanye kyajja kudda ewa Allah subhanahu wa ta'ala bwannamunigina. Nze naawe olugendo olwo buli omu ajja ddukwata lulwe, naye yeesiimye anaddayo ewa Allah ne la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Nolwekyo tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Twebaza ebigambo byaffe ebikulembedde mu durusu yaffe n'ey'olwaleero. Saba Allah jalla jalaalu atugase nabyo. Olwaleero kye ngenda okusomesaako, wadde mwe mulabanga abatono naye muli bangi. Muli baki? Oyinza ogaye nga batono, seekanga bwage nti abantu baki? Batono. Ebiseera ebisinga amazima gabeerako abantu baki? Batono. Nolwekyo muli bangi nga bwe tuli wano, tuli mu jama eno nnene, era tusaba Allah atugase n'ebyo bye tunaayiga. Kubanga ffe ekisooka bwe tujja mu durusu ng'eno, ekisookerwako ddala Allah jalla jalaalu atussaako okusaasira kwe. Era gy'ali fi sama, malayika zimutegeeza n'azibuuza bakola kyabo, tiya bali mu kujjukanya mateeka ago, yatiruuna kitaaba Allah, bali mu kusoma ki? Kitabo kyo. Allah n'agamba ng'asinzira ku arushi, mbasonyiye ebyonoono byabwe. Kati ffe abali wano ekyo kye tuba tufunye kiba kitono, kiba kitono bannange. Allah okusonyiwa n'atuuka ne ku mulala, malayika ne zimuga nti waliwo Abubakari yali awo naye tazze kusoma, azze kumalirawo biseera na kulinda kulya ku mmere. Allah n'agamba nti naye musonyiye. Subhanallah. Naali kubiba mukoze eki? Lwa bukulu bwaki? Wa ddalasa, lwa bukulu bwa kujja mu nnyumba eno ey'ekitiibwa eya Allah subhanahu wa ta'ala. Nolwekyo tusaba Allah atukole eki? Atuwemu obulungi. Olwaleero ngenda kusomesa
kigambo kya bufumbo kyaki bameka abafumbo wano abalina abakyala n'abalina abaami mwena muli bawuulu waliyo omukyala omufumbo wuuli omu omwami wono omufumbo lwaki mwetya abatannaba kuwasa be baliwa ya barakallahu fikum Mungu abasaasire kakati ekyonoonye ensi eno yonna neetuuka okuba nga efaanana nga bwefaanana kigambo kya bufumbo kigambo kyaki kuwasa bubi kulera bubi ensi weekoze eki weeyonoonekedde naye Allah wa kitiibwa yagamba wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja mubimu kubiraga obubonero obwe nti gyali fi ssama kwe kutonda kw'abakyala nga abajja mu basajja bimaana yatonda Adamu alayhi salatu wassalam n'amugjamu Hawa nga amugja mu lubirizi lwe ne mutandika okuvaamu ffenna olwaleero abali wano naye yagamba ekyo mubiraga ku bubonero obwe nti gyali Allah w'ekitiibwa kwe kutondebwa kwaffe Allah kwe kutondera abakyala nga abajja mu ffe kati abakyala nga abajja mu ffe Allah w'ekitiibwa jalla jalaalu n'agenda mu maaso n'aga nti wajaala bainakum mawaddatan wa rahma Allah najja ateekawo ekiyitibwa omukwano n'okusaasirigana ekigambo ekyo kikulu nnyo kyola weekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yagamba nti omuntu ng'ogenda okuwasa tunuulira ensonga zino ensonga esooka yagamba tunuulira obulungi bw'omukyala tunuulira olulyo mwava tunuulira emmaali ye ayinawo kaayina tunuulira eddiini naye bwe yali afundikira Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba naye mubawase bidhaati ddiini omukyala muwase lwaki lwa busiraamu kati olw'okuba nti abantu ffenna twaseseetuka ku nsonga eyo tetuwasa bakazi lwa busiraamu ensi eno yonna yonna kyevudde eyonooneka oba munfuna batono nnyo abawasa abakyala biddiini era mwenna abajja gye tuli nga munoonya abakyala njagala omukyala nga muwanvu nga munene seeka nga mumyufu era nga nange bw'omutunulira olaba tuli naye ekyali wajjala nga ye wange ng'ayina n'eddiini baliriddawo abo mukitegera abooluganda n'ekizibu omuntu okugamba nti njagala omukyala nga mukyala munnaddiini ng'ate Allah subhanahu wa naye Allah agambye mu Qur'an mu bimu ku biraga obubonero bwe nti gyali fi ssama kye kigambo ky'obufumbo mu abaami abalina abakyala n'abasuubira okufuna abakyala Allah abakyala abo yabatuwa litaskun ilaiha batukole ki batutebenkeze naye olw'okubeera nti tetubaleeta lwa ddiini tebatutebenkezza ne bazaala abaana family community neeyonooneka owasa omukyala ebyeddiini si byaliko omugamba omwana tumutwale wano asomere wano tiiza owange mwagala wano ekivaamu ne tufiirwa
kati Allah w'ekitiibwa yateekawo ekigambo ky'okwagala, naye okwagala kuno ebiseera ebisinga kulina ebintu ebikukola. Mu abaami abali wano n'abakyala n'abasuubira, ensonga zino muzitwale nti nkulu nnyo wammanga. Ekisookera ddala, oteeka okubeera omuntu ayolesa omukwano eri mukyala wo. Omukwano guno gwenjogerako al-mawaddata, tebasoma musome, Allah yagututeekamu ddamu, tuguyina mu system. Tuguyina mu system. Era kati olaba ensi eyonoonese, babakoola mu misomo mujje, basenga bagenda kujja, bakojja bagenda kujja. Okitegeera ekigambo ekyo, bagenda kujja basomesa kigambo kya bufumbo. Naye obufumbo, omukwano, ebikolwa byonna eby'omukwano Allah yabituteekamu tubirina. Ffe tugaana obikola ki? Ffe tugaana obyolesa. Allah n'atugamba mu Qur'ani ekigambo ekikulu ddala kyenjagala mutwale nti kikulu, n'agamba nti liyunfiku dhu sahati min sahatihi. Mu abaami abantunuulira, bakyala bammwe abo mubawe okusinzira ku ki? Ku busobozi bwammwe. Mulaba nti ekigambo ky'obukodo kyonoonye nnyo amaka. Olwaleero njagala tutambulirawo. Obukodo bwonoonye nnyo amaka. Kyenva mbakubiriza mwenna abali wano abasajja, muyige okuwa bakyala bammwe ssente. Temukodowalira bakyala bammwe, gye munaakoma obbakodowalira, amaka gagenda kubanga gafa. Teri ayagala mukodo, ne Allah tayagala ki? Ne Allah tayagala mukodo. Omukyalo oyo Allah yagamba nisaukum harthun lakum, omukyalo oyo nnimiro yo. Omukyala ki? Allah n'akugamba kale genda gyali, genda mu nnimiro yo nga bw'oba oyagadde. Kati ennimiro okugifunako ebibala, ogifunamu ebyengera, toyina kugiriikiriza. Kyala muwe ssente osobole okusinkana essanyu gyali. Ekyo kigambo kikulu nnyo abooluganda, ekigambo ky'okugaba, ekyokuwa abakyala ssente, ekyokubalabirira obbagulira engoye, okusaagasaaga nabo, okuzannyazannya nabo, n'otobeeraawo nga kabona togambwako wenna n'ozimbira mu ntebe. Abakyala abo bemulaba tebatutya. Tebakola ki? Tebatutya wadde eddakiika emu bweti. Nze olaba kati nze mukazi eka nze amanya gange nze Jamiru, gwe tosobola kujja n'ompita Jamiru. Niyo mukazi agenda nti ne Jamiru toli serious. Jamiru toli serious sebo. Ampitanga bwakola ki? Toli serious Jamiru naye. Naye ate gwe tosobola kuyiki. Olaba kubanga lwaki fenna twebikkulira wamu ebikkulya naye naakola ki? Ebyo byonna byebiraga obuyinza bwa Allah subhanahu wa ta'ala. N'olwekyo olw'okuba nti omukyala ennimiro olina ogisigako ebirungi, omukyala muwe, omukyala mugulire ebyambalo, muterewo embeera yonna esobola okukuuma obufumbo bwammwe nga butambula. Ezimu ku nsonga ezinyweza obufumbo, obuyonjo. Obuki? Obuyonjo. Abaami abamu bawunya. Mutambulireko mu mmotoka za takisi mulabe. Sajja ayinza okuyingira mmotoka n'atuula wano. Subhanallah.
n'ogamba ya rabbi kati ekaafaanana atyo. Kitegeera obusiraamu buyonjo. Mu abasajja mbakubiriza okubeera abayonjo. Muleke gamba nti tunaaba ku makya. Waliwo basajja abanaaba ku makya nga yaga nti nze sinaaba kiro. Gye bali anaaba ku makya bwazuukuka. Kati naawe mbuulira wakomyewo ekiro nga tonaabye ova entuuyo n'oyingira obuliri. Oyingidde obuliri oluusi n'amannyo togasenyezza. Kati mukyala wattu kyakola kukuba mabega n'oga nti omukazi ankuba amaki. Mukiwulira bannange? N'olwekyo obuyonjo kigambo kikulu nnyo ku kigambo ky'amaka. Abasajja mubeere bayonjo. Mubeere bayonjo. Ate ebikola obuyonjo bireeta awaka. Ekyo nakyo kizibu tukisanze. Tosenya mannyo, ebyenkwawa tobifaako, wenna oli mu lusu, ate munno gwe webase naye muki abeera nga naakola nki ali ku contract. Abeera ku contract, tayina ssanyu lyakukola ki lyakufunamu. N'olwekyo abasajja mmwe bentandikiddeko obuyonjo. Obuyonjo kigambo kikulu nnyo mu kigambo ky'obufumbo. Lumu abakyala bajja wa Aisha radhiyallahu anha, mukyala wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baali 11. Naye buli omu n'atandika okwogera ensonga. Abakyala batuula bamanyi otwogerako. Naye omu yagamba nti nze wange alinga kyangwe. Abasajja bangi temweyisaako kazigo ku mibiri gino, gisala busazi. Enkyakye mukazi ogenda okujja oti ebigere ebimusala, kazi n'akisika n'akijjayo, ali ku tabu. Omu n'aga nti nze omwami wange aweweera, olususu lulinga kanankani ka kamyu. Akamyu akasusu konna kagunda. Muli amugamba abasajja tetwesiiga biziga. Ani yabikugamba? Gwe n'obeera nga osiiwuuka busiiwuusi. Mukazi otali kwogerako gamba nti naye olwaleero onyumye. Ffe abaffe batera twogerako nti jo nayambadde kanzu yange yabadde neve ebbiro. Mukazi nanga nti lwaki togimpadde njambalamu konzi kiki ng'eyitiridde obulungi olwaleero ate nga bunaku njambala. Okireka ekigambo ekyo? Naye n'obeera nga teweeyisaako ku kizigo, tonaaba, ebyenkwawa tobikolako, oli awo ovaamu lusu. N'olwekyo mmwe abasajja mbakubiriza okubeera abayonjo, tusobole okunyweza amaka. Ngambye abakyala abo tubawe. Naye gwe omusajja mpuliriza, tosobola kupakasa n'ofuna kasanvu. Nuuka w'omukazi wo kale muwe 15,000 buli lunaku. Va ku zino ez'akameeza naye muwe 10,000 atebenkere. N'olwekyo omukwano guno gwe mbagamba, mwolese omukwano eri bakyala bammwe. Ate bakyala bammwe mubawe ebyetaagisa. Ekintu Allah subhanahu wa ta'ala kye yakulagira buli lw'okivaako ofuna buzibu. Allah agambye nti liyunfiku dhu sahati min sahati waman kudira alayhi rizqa falyunfiku mimma ataa Allah. Nawe mufuna mpola, akakatono koyina nawe muwe. Ekyo kigambo kikulu nnyo. Buli kyowulira nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakikola mu bufumbo kitebenkeza obufumbo. Kati muli wano, waliwo avudde eka nga tasiibudde mukazi we, olwambadde afulumye buki
abaana abuuza abaana alazeewa yagambye ajja genda mu ddalasa ekyali wajjala mukazi tamayina gy'olaze yagambye ajja genda mu ddalasa ekyali wajjala temuyina mboozi ze munyumya n'abakyala bammwe kati guva buvi eno naye nga nabbi sallallahu alaihi wasallam tumuyigako ebintu bingi yabeeranga ne bakyala be n'azannyako nabo n'addukako ne Aisha radhiyallahu anha ne banaaba bonna tomalirawo mazzi ezo zonna nsonga zitebenkeza amaka bwe gabeeramu omukwano sente ne bwe zibeera ntono nnyo ate batwagala balungi nnyo ate batwagala naye ffe abasajja ffe tubalyaza amaanya kumanya abakyala batwagala wallahi omukyala ayinza okuba nga mulwadde naye afuba nnyo akuwa emmere naye ate gwe tosobola muwa mmere nga yalwadde tolimu nakafumba by'omubuuza tolimu nakafumba mama Mariyamu naye ye afuba nga bw'asobola n'akuwaaki n'akuwa emmere batwagala nnyo n'olwekyo mwe abasajja abampuliriza mwagale nnyo bakyala bammwe mwagale nnyo bakyala bammwe ekigambo ky'obukodo kye kisinza otuleetera obuzibu bw'oba ogenze n'ogula obugaati bwa bbanzi bw'osobodde bwa nusu 10 omukazi mugulireyo keeki nga ye akubuuze nti keeki eno yaani nti eyo yiyo gwe mbuulira essanyu lyakola ki byafuna muterese ku ssente naye muli wano bakyala bammwe tebalaba ku ssente zammwe ya Rabbi omukazi muterese ku ssente ofunye $50 muga nti ebiri egyo ginterekere ajja kwenyumyako nti nze banka ya bba wange so nga waneesatu gyo naawe ogirira kwokwata kwokolera ebibyo mukitegera bannange naye zonna okukulira nkukulire waliwo omwami omu empangisa we yajja okumusasula $20 n'azimuwa nga mukyala we waali bwe baayawukana omukyala bwe yavaawo n'avuma omupangisa nakugamba dda tompanga ssente ng'omukazi alaba ondeetedde obuzibu subhanallah mukazi wo bwe bulamu bwo n'olwekyo abakyala abo Allah yabatuwa litaskun ilaiha batutebenkeze era namwe mukikakasa abafumba abali wano ng'obadde n'obwetaavu omukyala n'alinnya ku kyawakati teweebaka era olutalo lusimbukaawo n'olwekyo nno mmwe abatannaba kuwasa amagezi gembawa ag'okufuna abakyala abalongoofu omukyala omulongoofu tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala totawaana ate leka kuteekawo condition njagala mumyufu njagala mweru waliwo omwami omu yajja nangaseeka njagala mukyala konze oyagala mukyala afaanana atya njagala omukyala nga muwanvu konze ssebo nga munene nga mumyufu tyessebo nga bwembeera ku Rumu Street kale wulira naye nga musiraamu nnyo asala eswala 5 imaani agirina bw'obeera ku Rumu Street tibwembeera ku Rumu Street bwe mbatunuulira bwenti ng'ekifaananyi kiddaka ate ng'atya Allah ne mugamba oyo tebannaba muzaala oyo gw'oyagala tebannaba muzaala toteekawo condition gwe gamba Allah nkusaba Allah ompa omukyalo omulongoofu wa khalasi ekyo kikola ki Allah omulungi gy'oli Allah yamukola ki yamumanyi tabaraka wa taala bw'oyinza okuba ng'oyagala mweru ng'ate mwanatu Allah ye yakusiimira muddugavu yajja okukutebenkeza bw'oyinza okuba ng'otunuulira omuntu ng'olaba mulungi waliwo omukwano gwange omu ali Bungereza ali wano mu Uganda musajja mukyoli yawasa omukyala bano babayita ababalagavu seeka Sseggujja
mubalagavu yawasa omukyala muki mubalagavu mukyala mutuusi munnalwanda abanalwanda mubamanyi bakula nga mukazi mukyala muddu wa Allah yali ali awo mukyala nga munyiriva masha Allah tabaraka wa taala mukwano gwange najja mugwako naga nti oyo gwefiira yamala naye wiikisi 2 zokka oyo omumyufu oyo omunnalwanda nalinnya ennyonyi sho nagenda erandala ngenda omubuuza owaayi tabbu kinangamba tombuulira n'olwekyo omukyalo omulongoofu Allah yamukola ki yamugaba era bw'oba oyagala okuwasa ensonga zozukka ekiro ozirope waani mwabatannaba kuwasa muve mu kunoonya abakazi njagala afaanana bwati njagala afaanana bwati abo tebaliiyo gwe Allah musaba owuwo ajja muleeta n'olwekyo kyembakubiriza abakyala bammwe mubaagale mubawe ebyetaagisa muveemu embeera y'obukodo Allah agaye nti mubawe okusinziira ku busobozi bwammwe bw'oba oyina muwe bw'oba oyina kitono era ekyo ekitono k'oba okwata omukole ki omuwe bwe nali ngenda okuwasa mukyala wange owokubiri Zainabu natula ne mukyala wange omukulu ne mugamba ngenda kuwasa nambuuza nti kyetaagisa ne mugamba kyetaagisa kikola ki nitandika okunankasha naye ku nsonga eyo ne mugamba kyetaagisa nengamba kitya ne mugamba nti kumanya kyetaagisa ddala ajja kunnyambako naawe akuyambeko tukuuma obufumbo bwaffe ebinaaba biganye wano bijja kuba bikola ki bituukirira olwo nno sinaba kufuna mukazi nkasuseyo ejjinja nga naamufunye naye nsaba Allah amukole ki amumpe nempulira nendaba reaction ekigenderwamu mu mboozi eno mu abasajja obufumbo kasa mbeeramu obulimba obufumbo bujja kufa temulimba bakazi sawa bwe yatuuka omukyala nemufuna katulaba bwe nkyusa essaawa ezikomawo waka nkyakumba kubanga oli namusinkananga kawungezi kati obudde obukomawo waka bukyuse kati abakyala abo bamanyi emmere gye tumalawo era buli lw'otomalawo mmere amanya nti olina gy'olidde mumbalabanga abatateege naye batufolowinga era okikola emirundi nagamba ti senga oŋŋambira ddala nettakuteerako ne tatawaana ng'asirika aba amaze okuwa mesagi nti gy'olya yonna yonna byonna mbimanyi kati nze natandika okukomawo ng'obudde bugenzi ne mmugamba nti nno munnanga omuntu namufuna kwe kukerewamu kuno kwenkola ki kwenkerewamu nkyakola misingi gya nsonga eyo naŋŋamba nti sikugaana naye nkulambira ekintu kimu kyokka wasa omukazi alimu okutya Allah mukazi kyeyaŋŋamba ekyokubiri toleeta wano omukazi anammalako emiki emirembe nemugamba mbiwulira kati bakyala bange bakyala batono Ssekasegguja yabamanyi bali potable kati mukyala wange yeraliikirira nnyo okuleeta omukyalo omunene ku ye okiwulira ng'ate nange mu elementi yange kaalimu nti senga ate nfunayo ku asingako kwono naye nga nesigamidde nnyo ekigambo ekigamba ayi Allah nkusaba ompa omukyalo omuki munongoofu ne bandabira abakyala bangi nga mulaba wenfaananyi olowooza mba nazzeewo otega nti mpa muwalawo oyinza okunsenda era oyaniriza buki naye
omukyala wange oyo owokubiri bwe namutunulako bwe nti saamwagala, saamukola ki? Saamwagala, andaba mutono nnyo, mutima gwange naye nga mukyala mulungi, Qur'an agimanyi, tafusiiri, era owoosoma Qur'an aga nti tashididi eyo togirabye, maddu eyo togirabye, okitegeera, ye mukyala wange oyo. Naye olw'okuba nasaba Allah mpa omukyala omulongoofu, nali neebasa ekiro, Allah nandeetera endooto nga tugenda kusaala Eid wali ku ssaawa ya kwini, ng'abantu bambadde engoye enjeru, tugenda ku Eid, bantu bali Allahu akbar, Allahu akbar, Allah, tuleta tugenda kusaala Eid, ngenda okulaba nga mulengera omuzaano oyo ali mu maaso. Allah kyavu, tuli mu ndooto, Allah n'amukyusa n'atandika okutambula nga ajja gye ndi. Bwe yatuuka nanga nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, nimuga nti wa alaikum assalaamu wa rahmatullahi, nimugamba Eid mubarak, nangamba Eid mubarak, nanga naye gwe otambula mpola nkulese. Tuli mu ndooto, n'akyuka n'agenda, n'ensisimuka. Subhanallah, omukwano we gwatandikira awo. Nemugamba embaga ya 13 ogw'omwenda, ti nemugamba sikyusa, olwo ntaamye. Olaba Allah edduwa yange olwo Allah agikoze eki? Ajanukudde. Paka olwaleero, paka ki? Olwaleero oli mukyala wange omukulu, tugenda myaka 4, ono tuli myaka 35, gwejo giyita mitono. They are excellent. Bali excellent. Oli kiyasaba Allah muwa omukyala ndeeta omuntu alimu atya Allah, kyekyo. Nze nyumba zange ziri 2, sizonga mu sitenseni nti ono ali Buloba, ono ali Kajjansi, bonna bali awo, enva ziva wano nezijja wano neziva wano nezigenda wali. Hadha alhaq, gemba bulya ge mazima. Naye lwaki ebyo byonna Allah abimpadde, nammwe mbalamira okwewala obulyazamaanyi. Temulyazamaanya bakyala abo, temubakola ki? Mwewala obulyazamaanyi, mulyazamaanya abakyala ne mutabawa ssente, ne mutabamalira byetaago byabwe. Omugati oguli expired gwoleeta mugisanga eyo, olina omulyanga gwa mmeka? Gwa 5 tosalako, n'omugati bagusalako. Temugira abantu mugigula giba gikuukumuka, oluguleeta guba gukuukumuka guti, guli expired. Lwaki oleeta mukazi w'ebifaanana bwe bityo? Lwaki ogenda oleeta ekidomoole? Mugenda okugula ennyaanya oba butunda, baga nti omulengo gwa 1000 nga mulimu obulamu bwonna 5. Muwa abakyala ebintu ebirungi, abakyala bamwe mbalaga omukwano, temubalyazaamaanya, temubalimba. Omukwano mbagayi temujja kugenda kugusoma mu ddarasa bino babagamba ebyassenga. Omukwano guli automatic, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ow'ekitiibwa yagututeeka mudda. Olabira bulabizaawo ng'eddalu likulinnye nga sisitemu etandika kutambula, toyinza kumanya bw'etambula. Usiikum bitaqwa Allah, mutye nnyo Allah mu bakyala abo. Bannange, abakyala bajja twokesa omuliro, mubalaga omukwano. Lumu nali mu ofiisi yawo ku Firdaus, waliwo omwami omu ng'anywerawo obuugi, mukyala we najja n'amugamba, Haji, kino ekikopo ky'onywa, yalina ekikopo kye nga kinene nnyo, kino ekikopo ky'onywa. Kwega mukyala yeewuunya, omwami tanywako kyayiwa waka, n'amusanga ng'ali ku kikopo ekinene nnyo akinywa. Kati omwami oyo yennyini tuba tunyumya naye lumu, ne mugamba abakyala babanywegerako, kyala omunywegerako. N'agamba nze saagala kumanyirwa bakyala nga nywegera atya.
la ilaha illa Allah Muhammadur Rasul. Kati awombulira mukwano kyokuli awo. Mukwano ki kyala nywegera atya? Lwaki tonyogera mukyalawo? Kyemba kubiriza okubeera abayonjo. Ate nammwe abakyala bw'oba olabye ensobi ku mwami wo mugambe, kubanga gwe mukwano gwange akola ki? Asooka nze olunaku lumu akamwa kange kayonoonekako. Mukitegere kye ŋŋamba, kamwa kwonooneka oluusi kanaalwala kakola katya? Ni kwonooneka. Kakati munnange ne njagala okunywegera ku mukyala wange, n'agaana. N'akola ki? N'agaana. Kiva mugamba nti kiina ŋŋamba genda weetereezeemu. Namanya meseji eri amaze ogimpa. Olaba mukwano gwange kamwa si kaki, si kalungi. Saanyiiga buki? Kati gw'omuwinza okuja kati kyogamba mpunya kyogamba mpunya. Nze saanyiiga, era bwe nasitukawo ne nkwata brush yange n'eddagala lyange ne brushing ne tukomawo mwana watu system n'ekoleera. Ogwo omukwano ogwina ne mukyalawo. Oba bwakuwuliriza bw'ati akyuka bukyusi n'atunula eri yeetamiddwa. So abaami mubeere bayonjo, leka kwambala panti giddamu olwaleero n'enkya. Abamu mulwanagana n'abakazi eka. Kazi nagamba sitookisi tozambala nti zikyatukula. Izo otoyoza nti zikyatukula. Muteekeewo embeera mu maka ey'omukwano ey'okwagalana. Omukwano tebajja kugubasomesa. Allah subhanahu wa ta'ala yagututeekamu. Yensonga ki omuntu bw'akula embeera ye mugamba nti otuuse okuwasa. Okiwa ekigambo ekyo? Otuuse okukola ki? Okuwasa. Nabaga nti abakyala nnimiro zammwe, ennimiro okuwa ebibala ebirungi naawe olina ogiriikiriza. Abakyala mubawe ku ssente balyeko, mubagulire engoye balabike bulungi. Tusabe nnyo Allah jalla jalaaluhu abasajja tupakase, okuggyako ng'omukazi musomesa, musawo, injiniya, emirimu egitalekeka. Naye abaana baffe okusiiba ku midaala nga omukazi agenze kunonayo siisi kasanvu mutwalo gumu. Pulizi mu abasajja ekintu ekyo mukidibye. Muwanike emikono musabe Allah abakole ki? Abagabirire. Okukola kw'abakyala kulimu ebizibu bingi. Era nze bakyala bange tebakola, bakolako. Paka lwe nalabanga embeera ng'abaana bange bataayaaya ku kyalo, ne ŋŋamba ne mbagamba nti tuli 10. Kati naffe tubadde tukuyamba, omanyi bo bayamba nnyo. Era omuyaga katolaba juzi nagula essuuka, olw'okuba si buvunaanyizibwa bwe. Buli lwe mukyakana akyogerako nagula essuuka juzi ze naguze eva, si buvunaanyizibwa bwe. Naye gwe tolina bweyogerako nti nze bannaye nabagulidde eva, nakoze ntya? Ngo abasajja mupakase. Naye nenegayire Allah jalla jalaaluhu n'atugabirira paka olwaleero nze bakyala bange babeera waka. Ate Mungu Allah w'ekitiibwa ne baleera abaana olulero oluki? Olulungi. Mu abasajja abakodowalira abakazi ne bagenda ku midaala, talibiya, endera y'abaana efa, abaana bayiga emize. Naye abaana bange ne babeera awo, alhamdulillah, paka olwaleero bwe bakuze. Allah n'abakuza nga bantu bannaddiini, abahafidhu nina 2. Omu yamala alina diguli mu sharia ne diploma mu education, asomesa Namagoma. Omuto asembayo agenda ku university ne hafidhu. Naku zino mbadde njagala kufunayo ekitoototo nzaaleyo ku baana, era application najikuba ku mmeeza. Nengamba bajja ti bagajja ti bukkirize bannange
abaana bampeddeko awaka nfuneyo ku mukazi anzaalireyo ku baana benazanyazanyako nabo. Bino bye mbabuulira bye bizibu byetusa. Abaana bonna bankuzeeko bawedde awaka, sikyalinawo n'omu. Ate bannange bo bakutusa, ate nze nkyali ku ki? Nze nkyali ku noobu. Kwegaba bene bakazi bo nga muteeseganya, embeera ekola ki? Mwe abasajja muba mwagala okunyumirwa obufumbo. Abakyala mubaagale, mubalage omukwano, mubawe ssente, mubalabirire. Abakazi abo banyumirwa nnyo okuleeta akantu nga keeyawulidde nga kake. Fe wali waffe emukono seeka obudde bwange buweddeyo. Wali waffe emukono waliwo keeki bwe tugula emigaati. Kakati nze ntera obbagulira keeki, mwogula emigaati 2 ngula ne keeki ezo 2. Emu ya hajjati omu n'endala ya hajjati. Bonna alhamdulillah Mungu yansobosa ne bakola hijja. Naye njagala okubuulira keeki eyo ya 10 ezo naye nongoosereza amaka okumala wiikisi 2. Mwe abasajja abakodo etebenkeza amaka, kubanga guli omugaati guba gwa mmwe mwenna gw'abaana, naye eno special ye. Obuntu ng'obwo obutono ne bwonoona amaka agaffe. N'olimu okugulya omukazi w'ennyama y'embuzi enjokye nga ye. Bw'ogenda okugula engege ogula buno obwakanaana obugenda omufumita amagumba ate tabbu ejja awaka. Mugamba nze ebyo bye nsobola, buli kimu tukisobola. Tupakase nga bwe tusaba Allah atulongoosereze enki embeera. Abasajja bemaliza nabo mu abatalya waka mbeewuunya. Emmere esinga okuwuma ya waka. Mukyala oba tamanyi kufumba tekikutwala kulya mu woteeri. Muyigiriza okukola ki? Okufumba. Kirimu ki? Nze maama wange yanjigiriza okufumba kuba yasooka kuzaala abaana balenzi. Mukyala wange hajjati omukulu yagendako ewaabwe yagenda okukomawo nga nyize emmere, ennyama ngiteese mu bokisi nagikaliriddeko eri ku ntamu, mmere eyidde. N'akomawo kuba lwe mugamba okudda lwalina okudda, ne mugamba jjula. Najjula. Enva za bokisi mwe muzimanyi zibakaliridde, n'obabula akalagala n'okateeka bwoti mu bokisi n'oteeka ku mmere. Bwe yalya ku mmere yambuuza nti bulijjo omanya okufumba? Konze bwentyo bwe njagala tulyenga ebbanga lyonna. Kuba yali Muswahili nnyo ng'asiika nga muki? Muswahili nga buli kimu akisiika, ennyama ne bwe bansava etya. Olaba? Nze abaana bange nze bayigiriza okusiika amagi. Waliwo omuntu asiika ejjira ogamba kino kiki? Ji oba mbongo, chapati. Mukazi oba talina naye ng'emmere esinga okuwooma yawaka wallahi. Ate omukyala asanyuka nnyo. Abakazi aboolaba ng'alina essanyu ku mutima n'omugamba nja kufuluma ssaawa 10 nga mmaze okulya emmere eba eyidde. Saba Allah atugase n'ebigambo ebyo bannange, atutebenkereza amaka gaffe, atuwa abaana abalongoofu. Nsaba Allah atuwa obugumiikiriza. Essanyu terituukikako lyagala kugumiikiriza ebbanga lyonna. Tufube nnyo abasajja musabire bakyala bamwe n'abakyala mutusabire Allah atusitule madaala, atulongoosereze ebyenfuna ya Rabbi. Amaka gaffe gabeeremu essanyu. Amaka gataliimu ssente tegabeeramu ssanyu. Amaka gataliimu ssanyu tegabaamu mirembe. Abasajja mbalaamira okuwa bakyala bammwe n'okubaagala. Nze ndi mukambwe nga bwe mundaba, naye ssebo bwe wansanze nga nkyatinga ne mukyala wange
I love you, me too, bikyawo. Toyinza kukkiriza nti yezo omusajja afuluma gwe n'omutya. Mwe mututya nga tuli wabbali eri ebweru naye mukazi wange tuba oba baby. You understand? Honey, bye tubeeramu. Naye gwe omukazi wali kuyitako honey, nze bisagala kubimpita. Bannange tukole tutya? Omukazi bw'alireetawo embeera yonna yonna nti nze ondeetako bwenzi, saagala kundeetako bukaba. Temwagala kwambala nga mukyala waali awo. Kati mbadde nzija, nzajja tyabadde awo nga nyambala nenneeta, muleka mu birowoozo gye mmusangira eyo. Naye gwe omukazi vaawo nyambale. Mwe abasajja mwakula mutya? Abakyala mubaagale, babazaalira abaana n'abaana bammwe mubaagale. Allah ajja kutubatuusa kuli engedde insha Allahu taala. Mwerekereze buli kimu kyonna, mutereze amaka bwe ganaatereera tugenda kufuna emirembe mu nsi. Amaka wallahi, okutabanguka kw'amaka kuvudde kufa abasajja butatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe. Abamu abasajja mugenda ne mwekaniikirira ku bakazi abookubiri, tonnaba kufuna maanyi. Ate n'omukazi oleeta omukazi owokumeka, owookubiri. Kati gwe woonoosula wogulira ekyennyanja ky'oyagala okulya, bali ne beesalira amaki. Kuba toyina busobozi obwo, lwaki obigendako? Lwaki obigendako? Mwebale kujja, tusaba Allah atuweemu obulungi, atulongoosereze embeera zaffe, atumalire era atuwe okumwesagamira ebbanga lyonna. Tumusaba Allah atuyise mu nnaku zino ez'akabenje, azituyiseemu mirembe, atugule oluggulira nga lulungi.